Fulufiga sibirungi n'akamu ku lumbe wa Irene Lagu mbina masawo Alien Skin na yetarubuze Mrema Namakula maziga merere mugamba mutya Catherine kusasira naye mwina masawo Karuvini Kayanja Bobby Wine bonamba ina kansubire muli bulungi nkenkora yaffe mbasa video no mujimpere like era nesaba gwe na mukwano atanaba subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era nyigene mu notification bell lemesubanga byonna byembante kayanti munange kyabato banange Catherine kusasira kyetagisanga namwe mumwirabiddeko katumulabe mwe emisege gya TikTok temuddamu kummanyira munjinikirako aganyu buli omu akola ebibye nze nabagamba mubeere ababi simanyi muntu ki eyesimbye mujjajja bannangani asumbuwa jjajja wa TikTok mutwagazaaki omukazi gwe yalungiwa yetta tabagambangako kubeera muntu tabagambangako kubeera bantu babi ne mama mumazeeko emirembe basenga abaana lwaki mwerijja temutya bantu bakulu bannanga abakulu mutya bamusabo munange ono nno ye tanyigirwa mu ttooke era mujja mufuna mujja mulaba baanange Sindi antabula akumalawo mama owulira wulira ndonga kitano zosobola omenya nogazino Sindi azisinga shiba vocalist ayina omuka ayina buli kimu omwimbi kyandetagisiza Sindi okuyimba kwate yakuyiga buyiga amanya controllinga ono sijja mukusinza Sindi atusinga fenna abayimbi ba Uganda bakyala Sindi ali yekka kati awatuma ntuneekayo nambe munabbi mulire kulira Sindi alina abantu basala okubatolinga nabo omusajja bamuwani mama kabina mullo abasajja bamuwe Sindi baba bakusaasira kuba kamera baba kusaji sobola jibaka Bobby Wine baba kusaji sobola jibaka Sindi baba kusaji kamera na sobola jibaka abantu wabato nga toyimba ne bakka sagade ono Sindi wakabi baanange Catherine kusasira mbuye asobola Bobby Wine bebe kulu Dr. Jose Chameleone ate bibiri mu side ezewe nkozaake eno yati mwana mrezi Alien Skin agamba kinanjo kyanchimize munange oluvannyuma lw'okumugwa mu kutu nti omwami Hamu Kiggundu agenda kuleeta omuyimbi Burna Boy munange yabakola ki yabagulawo ekisaawe kye ekyennakivuba era wenjogeerayo omwana mrezi Alien Skin yatandise dde okwetemera ekuba era yasabye Hamu agambye nti munange nze newe nayimbira obwereere naye nga nkoze ki nga nkuyimbidde kitegedde tewaliiko talina buzibu mpola bwati alinga omwavu sente bannange sente zange yazirina njagala ka drink bagambe kineeno nze nduusanga abantu abali fiti nze nno ndi wakabuli ttaano ne bemusanga oli bosi era nkuzoleezaawo ani atakumanyi so nga nensanga adi nga noonya muzoleeza nga sirabawo nga waddala izi oba mukwata ensobi adi nampa n'akatabo ensobi gyakola kumpa akatabo katali mu bifaananyi anti ayina sente zo ayina sente zo ajamisi gikutaswako obutawonga bwa katuuni wakiri yali kukubyeko ku kafaanani ku kifaanani akukubeko byebyo katusabe munange omwami Hamu Kiggundu ataaga amawulire gamutuukeko ye ate banange champion ogudo mwagala ku parenti banange ngaali bulala mwana mrezi ng'anyumidde mu makooti naye nga temwerabira ennaku z'omwezi nga 23 Kulwomukaaga bambi tugende tuwagira omwana ajje maama we ate mu muzigo awo naye asobola okuba nga amusanyusaako ng'omuzadde omanyi omuntu ayimirirawo ku muzadde we banange ansanyusiza ddala gaate amawulire ag'ennaka agaliwo ye mwami Hashbag kati omunange olunaku lw'ejjo
studio yavuddeyo n'ateekayo post eno nga woogiraba ng'ali mu nnaku nno empitirivu eri ey'ekitalo era ng'agamba ye ayabulidde ekibiina kya NRM takiddamu nti ennaku gy'asangiddeyo tagirabangako kwegamba bukyakola ki bukya azaaliwo era ng'asaba munnange omwami Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu amusonyiwe naye maama simanyi omwami agenda musonyiwa oba tagenda musonyiwa kuba munnange batandise okugamba nti ono nawolovu kirumira mpiri bbiri yeekyusiza mu kiti nga mbazzi munnange leero wa NRM bw'alinga kayewuziddwa mwakola ki tategeerekeka bintu bye kale bye biri mu sayidi ezo katumusabire munnange ate omwami Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu amusonyiwe bwe mba nkozezaako eno ewa maama Maro Rema Namakula munnange avuddeyo n'alaga n'ateekayo okukungubaga eri famire y'omugezi Irene Lagu kw'otadde n'omwana we munnange era n'amusabira nti ekiwumula ekitaggwawo n'ekitangaala eky'olubeerera munnange era omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako naye nga bo munnange abayimbi ne bannakatemba bo bambi Irene Lagu baamulaze omukwano naye era nga ye nga nze mwebazaamu ak'ensuso nti omukyala abadde mugumu bannange omukyala atobye n'olumbe maaso wano bannange waliwo abeeyogeza kalebule katubalabe baani bannange kalebule ng'agenda kusibya abantu katubirabe wano tweyongereyo nate n'agaffe nga obadde tolinnyanga nawe nga mulamu kazi abadde alaajanira wano sente empitirivu ze yeetaaga buyambe bwammwe nga tolinnyayo wadde okupositinga nti banga ono mu musondere wadde kigenda okubeera ku mulambo gwe wale bannabyabufuzi ab'ebitiibwa ab'enjawulo bazze kuziika ng'omukazi abadde mulamu wano ng'alaajana nga teri alinnyawo wano abantu badde tebalinnyawo nga terina jjaamu ewuwe ng'ofuna ne wootuula ab'ebitiibwa ab'enjawulo bonna bagenda kujjulaawo bawe sipiiki abawano ba president b'emirambo nabo bagenda kubeerayo bulungi basimbe layini naye ng'abadde mulamu nga teri akuba lukuŋŋaana we lumufunira buyambi so bannayuganda mugenda kutukoza ensobi emu yakulagajjalira bulamu bwaffe tusobole okufa mutopositinge kubanga twetaaga omukwano gwa bannanga abantu tweyogeza ne baba Calvin Kayanja bwe kyaweyogeza leero kino ate kyo kyakuswazizza nnyo Jackie Chandiru kyakoze Shiba kalungi bannange ekyo lwaki mbyogera ka vidiyo nkayina mu maaso wano kamusooke nammwe ate mukeerabireko then tweyongereyo ate ne Furufiga nga tunka n'atambula mu nnyimbe. Both ladies are talented in their own way. Okay. However, Gundi, I lost my iPhone recently. Naye baade bagera kundeetera naye akanokia nga bandeetera charge actually mbadde njirizo nzijjukiza ncharginga essimu yange ati nasembo dicharginga awo before covid awo abagezi bokka kano kabagezi bokka ogambye charger yaki gye bakuleetedde eya Nokia eriwe yagudde iPhone nagisula byebyo ye munange Jackie Chandiru agamba nti nze nviira ku ki nze nfiira ku kato ki Nokia kasitani munange ne Shiba kalungi naye alinayo Lilian Mbabazi waliwo omukyala gwenda banga mulimu nawe nkanyogera mazima okufumiza muyimbi ali muyimbi bakati abivaamu naye akeera bulya wali omufu yeuzira wali mufu oba muntu awa accident naye tego buli mulimu nagu bakabulidde okusoza sente mu bayimbi okwo tubagamba yeza wali kisoloze mchalo oyo beautiful eyes awale kisubuli awale kisoloze very good smile wakera ne badde ne batukubako obutabo ne mutuogerako munnangenze mulekanga yo kunzika ne mula wendibira ku ngulu bam bo munzika bani ngenda kudda katogere ku mufu nedda naye ekiwala ono kyakoze comment bu Evelyn Lagu yangamba omanyi badde mpita mu kine Evelyn Lagu na Irene nanigwe mwogera yogera nnyo no sense mnamuddawo mwaga tuteka mu bibeera byamwe bo mutayogera ku Furufiga comment ezo tezijja kutambula oyina kunyigawo olenga comment etambula nabe nono mutabani wo mutamivu ali kwasibaga kato atayingiza mu Furufiga mukwano ndi mwabuzi wa president tebakuyingiza mu mutaza musala tuna misala eji bobo yagala kumanya genda ku list ya president advisor tegere tutogera ku mukyala Evelyn Lagu yafudde na kulugulu bwe katabani ko mutazo bebe gamba mbokana minister byogenda olimba abantu mutaka okolawa yatuse tuva ku mpewo nakusaba balwa eyo mulimu tojirina eyange njira nze njira
Bananga obuzungu abantu ennaku zino nga bungi nnyo naye oba ni fulufigo oyo gwagamba kyonna kyekiri katusuubire nti weetegedde munnange gwe oliwo okuzunga owulira muntu afiiriddwa n'ozunga eno n'ozunga eri bannange fulufiga si bigambo byange nammwe ekirungi mubyewuliddeko mu kavidiyo nga fulufiga atabuse bubi nnyo naye katusuubire nti yeetegedde tagenda kuddamu kuzunga ng'ate we mubadde mulowooza jjajja Ichuli ayina ati naye Kalebule gwe yayogera ku omugenzi Ibiniragu katubirabe kyokka bambi ekirungi bonna beesanzeeyo ne bambi katusabira Omukama abasonyiwe byonna ebyabasubako katukalabe ka vidiyo nakeera tweyongereyo mu maaso njagala otwala omukisa guno okusaba Katonda oba omwebaza eri obulamu bw'omukyala gwe bayita Evelyn Lagu. God is good all the time. Nze isima nabikako Evelyn Lagu nga nkikakasa nti dadda era nabikako Evelyn Lagu naye Mukama Katonda alaga amaanyi ge mu bintu eby'enjawulo kye mba mutendereza. Wallahi omukazi oyo abadde strong. Mighty Katonda ono yamanyi naye ffenna tukkiriza nti Katonda Evelyn Lagu abadde w'amaanyi. Nze ndabika ku Evelyn Lagu era ekyo ekintu tekinva ku mutima ningamba Allah w'amaanyi kuba nali sure nga njogerezeganya n'abasawo nga nabo bagamba tawona awedde naye Katonda ow'amaanyi ono nabagamba Katonda akuwangaaza to defeat you. Kati Katonda atutereddewo Evelyn Lagu to defeat our weak hearts. Tumwesigenga bambi omukazi oyo atobye. Neebaza nnyo ka Spice Diana. Spice Diana ye muyimbi afissa kadde n'akwata ku kitono ky'alina n'atuusa ku Bannayuganda. Naye twakanga abiri kuba bakuwa ettaka olina olijjayo lire. Kati mwongera bampaka kumbano n'omusajja naye yalonga katategera. Bakuwa ettaka ikabi. Mwagala zisomesa simutwa. Jaga Kampala. Waja kibala kyangu okuwawo. Gavumenti okubona ebintu asene byemakindi polisi break it down kubadozasaga kuno omuseko kubadde wano kubale kukwagala olupiga era lumuyiti kubadde wano wamusimuabira wansi andirodi yali awo osobola anti bajja kuvaako osobola kuvaako badda nyigabonyezo wano wansi nyiga wano wakati Paizo jangu oyo mtibani wa fulufiga bana ba fulufiga ya mamao shaka twanamuma bajaba kwa bintu bana ba mamao era yogera babiwulira ati babiwulira bana ba fulufiga mamao konja kaza chifulufiga badewa abadewa tuli bana abakize miliyoni abagenze kubandi banyafiiriddwe jangu kimenke wuna akuyita wano muyo obadde oluddawa olwawo badde wawaji wano nga njakusiibula nga olinga ali mu buli omanyi kikazi ekyagala nnyo okwerikomba etwena magezi ibula opozingira ne video ibula kola omulimu gwo ibula so aji bakuteeremu ku kibanga boy Meya tuli wano tukulamusizaawo. Kati tubaye twagala omunisipalite oyongereko neno tufuge. Pamoja tuvuke tusabire. Obabe tutusobola. Ene fango ni aji.
Meya walukaka. Meya yepima pima.